Miro Aizon T kuliko n'abala bangi naye nga be bamu ku baana abaave w'omukulu Geoffrey Taya mu The New Eagles ne bakola band gye bayita First Grade Band. First Grade Band eno ezze efuna okusoomozebwa mu bayimbi banna abali mu kibiina kino. Kuliko Grace Khan, kuliko n'omulenzi bamuyita Record Era Butida. Record Era yavuddeyo n'abayisaamu eggaali ku mutimbagano ng'abagamba nti bamuteeka ku posta y'ebibiina tabimanyanganako biki gwe ulira yabayisizaamu eggaali teyabadde nnyangu sooka ogiwulire owulire. Omukyala Aida Muggo, Jemima, Robert Rota, ono mukulu w'ekiwalaata Aizon T, n'ono munno w'envi Henry Mwanje. Waliwo awo omulala awo. Muzeyi wange kibijjigiri enjamu kuba bambi naye mumukwata offside, mumukozesa bukozesa bintu byatategeera bulungi naye. Ngenda basaba ebigambo bino mwana, munzijje ku biposta byammwe. Kuba temulina ssente swako affordinga Butida. Munzijje ku biposta byammwe. Temuddamu kunteeka ku biposta byammwe kuba temunsasulangako ssente genda kuyimba wantu wonna. Mukikozesa nga advantage okusobola okuvimbya posta yammwe kuba mumanyi likodera Butida munene nnyo abantu banawulira mbu ayimba bakabasajja banyuma bwe bagenda kujja mu bungi. Kati mbagamba ebigambo bino wammanga temuddamu kunteeka ku biposta byammwe. Nze seegombangako kubeera ku kiposta n'abakadde byakajjange mito. Look at me. Do I deserve to be on a poster where there are old people? Siri mukadde, ndi mwana muto, ndi mvubuka, sana kubeera ku posters abantu. Aya basi. Yoyo nno gwe bayita Record Era Butida. Y'omu ku baana be batandika nabo mu bandi ero era bw'oba olabye ku posters kwali omukulu ono. Kwe kukubira kubamu ku bakwasaganya bandi eno gwe bayita Robert Rota abali mu kibiina kino okumbuulira lwaki mutimba abantu ng'ate ekibiina kyammwe tebakiriimu. Antandikidde bw'ati n'angamba baali bakola nansobi kubanga omwana ono Record Era ennyimba zayimba zaabwemu gyebadde bagenda yonna nga babagamba oyo omwana yonna abadde okutangaza ku mbeera eyo nga First bwe yatandikibwa Record Era yayitufanga ng'omuyimbi omulala yenna era n'atwegattako yene tutambula naye naye waliwo embeera mulimu gwonna kampani ng'etambula because First is a registered company erina ethics kwetambulira erina amateeka gayo erina do's and don'ts. Record Era otunulira setting yaffe twalowooza alina kyasobola okutugattako nga First ng'omuyimbi yenna music we wanjawulo era n'onamuze ekibijjigiri bwe twamuteekako kati abasigadde fena tuli famire emu naye twanoonya abantu tulaba nti basobola okuteekawo ekirungo ekyenjawulo mu music gwe tutambula naye kati amidsta we ne tulaba nga audience yaffe temulidde tegayizza sitayiro ye tegayizza lyrics ze tegayizza bigambo biti ennyimba ze zina setting zina class of people zirimu omuntu kyeyandiise vocal language. Aya nti ennyimba zirimu okuwemula. Agamba nti n'ekirala Record Era Butida nti wadde ennyimba ayimba za buwemu naye eneegisaaye n'okunywa enjaga byebimu ku byamugoba mu gurupu eno wulira. Ate ffe nga tulina ennono kwe tutambulira eya bandi eri eya bandi nti ekisinga bandi mulina okukuuma morals mulina okukuuma culture mulina okukuuma n'obuntu bwonna. Newensanga embeera z'abantu abamu era okyabala n'abaana bakyavaayo nti buli muntu atatujjaamu twewa piriyodi tugamba omuntu bwati yabanga tasobola kutambula mu bbanga bweri nga tumuta. Record Era twali twamuyimiriza nga twamuta nga bajja ku stage abantu bamuvuma ate n'okubawo oluyimba lwe ng'abantu bayomba. Ekirala ate anyooka nnyo nti bandi yaffe ekyali nto tutambulira wamu. Otambula mutuuse mu kkubo nga baasi yonna ejjudde ekikka nga kati okumugambako aba yanyoose dda ng'avuma baasi yonna okuva ku mukubi w'endongo okutuuka ku ddeweeva. Robert Rota agamba ekirala ennyo nti waliwo we baali balina tuwa gye bagendamu Record Era okumanya nti anywa enjaga waliwo n'omu ku bayimbi yazirika n'agenda ne ku oxygen. Yes,
nti one time waliwo omuyimbi waffe muto amuyita alina akayimba wakati mujja wange twamutwala namutwayo n'amalako okusijima ennaku bbiri ssatu wezityawo nga effect za njaga naye nga just kutula na butuzi na muntu anywa njaga mu bbaasi ate mugenda genda nga mugikudde tutambula kiro ekirala bizinesi yaffe ng'etandika butandisi ng'empisa zennyini zirina okukuuma singa bwetwagala kibeere komiti n'etuula disciplinary committee nsooka ntumugambako era n'asooka nasuspendingibwako tozi ezimu n'akomawo naye twagenza okulaba nga kimu ayomba n'abantu avuma abantu awemula basi okukola kw'omutimbu ettaka lwe mutuuse byonna nga byentukunyonyodde n'ebirala yembeera eyo naye nga ye record era akyali ku mutimbagano akyawanda muliro era bagamba bamujje ku ziposta wulira mbegayiridde mulekerawo okukwata ekifaananyi kyange nga muntimba abantu gye sigenda kubeera kuyimba ekintu ekyo mukikoze ebbanga ddene simanyi oba muba mummanyiira simanyi oba ndi mwana wa maama wammwe mulanga abayimbi be mumanyidde ddala nti bagenda kubeera ku show mulemererwa okusasula abayimbi ate ne mukwata abayimbi ne mubateeka ku posta eno gurupu gye mulaba wano yeyita first grade band mwe muli omukulu Aizon T mulimu Henry Mwanje n'omukulu Robert Rota kati abo abantu abakabonda abasatu nga okalaba akabondo kaabwe beekuŋŋaanya ne bakozesa obwongo babba abantu Aizon T mulekerawo okubba bannayuganda mutimba shows ne muteekako abayimbi ne muteekako ba King Sun ne muteekako ba Morini Nantu ne muteekako obutida sigenda bbeera ebintu byammwe sibimanyi mukwate ebifaananyi byange mubijjenga ku gaposta gammwe kuba twalemagana mu nsasula mulekere ngaawo okuntimba mwana ngenda kujja Masaka ne bakifeesi ngenda kujja Masaka ne polisi ne bakifeesi wallahi esho temugenda gikola nkoyo okummanyiira nze siri mwana wa mama mmwe gwaizo nti siri mwana wa nnyoko buli kyobadde ngonkolera mu bulamu mbadde nga nkusasula kale ye record era butida bannange record era mu first grade taliimu era waba taze temwoke ebintu temumenye meeza nti omuyimbi w'eggwanga nga taze Robert Leta agamba nti bamuwummuza kati obuzibu bwe balina akadde kano posta baali bazikola dda ate nga bamuwummuza nga safari yatandise kati wewali obuzibu nti ebifaananyi baabikola dda ate record era tebayinza mujja kuwulira naye kati olwokuba nti twamuwummulira wakati mu safari nga kizibu nnyo okulida ku NASA mumuggyeko amangu ago kuba posta oluusi yozaakubwa dda myezi ng'esatu emabega kati n'akuyita chance eyo okwogera byayogedde naye ffe tetutambulira abantu basiima endongo yaffe first grade kyekibiina ndowooza kati essaawa eno omuntu kyosobola okwesiga buuza bannamasaka kyetwabakola e Masaka bannamateete kyetwabakola buuzaako mu kyegigwa watu bakavaayo nkolera shows ezibaddemu abantu abasukkemu kale Robert Rota mubuuzizza ku bayimbi ki abalimu akadde kano kuba tebabanga balina abalabi bakoze ki first grade production oba first grade band erimu abayimbi mulimu Henry Mwanje oyo mumumanyi eyayimba ngenda naawe maama w'abaana mwagamba nti onjagala nnyo mwenye oyo nemubamu Aizon nemubamu Robert Rota wanneesigani n'ennyimba endala nemubamu muzeeyi kibijjigiri zeeyi wakazi atukoze bulungi nnyo atugayidinga experience ye tuyambye nnyo nnyo okuba nti essaawa eno tulina bandi eyogerwako mu Uganda ne tubaamu Aida Mugo bannamasaka bonna bamutegeera bulungi nnyo yo waffe nakuwona wanyamba wancawa wanyerera kkuba okutuuka gye ŋŋenda na oyo ne tubaamu Rachel Namiro atabuti nofigayo era tegande Rachel oyo ne mubaamu Mukasakadeya nenkola Sebakampambana koyo kwe ekisi wange yangola bewe ndigula oyo ne mubaamu ibimanna matovu ne mubaamu n'abato kale bwayogedde kuba bandi eno tubadde tumanyi nti ate Grace Khan mwali wulira agamba nabo ebizibu bya Grace Khan bikyabasobedde ku posta bakyamuggyeko balabe nga yeetereza nga ye wulira Grace Khan oyo era yensonga lwaki simumensioninze nti y'omu ku bantu betajje ku posta komiti yaffe mu kutuula y'omu ku bantu abavudde ku posta nkomyungidde okugamba nti discipline wise ekibiina kyaffe kijifugwa nnyo empisa ne reputation mu bantu
fene bituba tukwagala nnyo kati gwesika ntumwagala nnyo naye reputation ye mu bantu tulaga ate nga tetugattako nnyo kubadde ffe ng'omuntu tumwagala tufuba nnyo okulaba akasalabira naye nga tukyali awo bagamba mujjeko twamuwaddemu period of time tulabe ekiba kiganye mu maaso awo tuyinza okulangira naye mu butuufu ne tugamba omuntu ono ajja kwonoona ekintu ky'abantu abangi oba asobola okutereeza entambulira wamu kale kya Grace kandi bakyamwetegereza nga balaba embeera bweterera naye nga ku posita zonna bagamba ebivulu gye bagenda okujja bo bakyaliwo awo bokka nga bw'obawulidde embeera yeeyo bakyone bannyabo amanya gange enziro Gatota Muteesa ebivulu byonna posita zizolaba buli muyimbi gwolaba agenda kubeerayo era okuleko oyo yennyini avuddeyo n'alega obutali bumativu bwe okunyiiga kya buntu kiringa mukazi bwana kiringa mukazi bw'omaze naye emyaka 10 n'akeera munyiiga n'anoba aba akwogera kutagamba nti bba wange yankola ebirungi ebitenkanika era agamba oyo tamalaako alabirira abakyaka alabirira abakazi musezi mubbi naye nga awadde naye emyaka kanebikoti era tumutwale ng'omukyala omwami gwe yagoba n'atuuka eri omanyi edying was